Inze Mayuge bayiga Semaka avudde mu mbeera n'atemula mukyala we olubuto olw'emyezi 7. Omusasi waffe Busoga Fred Kirabira yalina ebikirawo. Poliisi e Mayuge eriko Semaka gweyiga eyakakkanye ku mukyala we ow'olubuto olw'emyezi 7 n'amukuba era n'amutta. Alira ku nsiko Yenyende Ayubu awezi gyobukola 35 ng'one yakubye mukyala we Florence Ajambo ow'emyaka 23 empi n'ensambagere ng'amulanga kumupeeka ssente z'okugula emmere ey'ekyeggulo. Abatuuze ku kyalo kino eky'Emusumi mu ggombolola y'e Bukaboli e Mayuge bagambye nti abafumbo bano baasoose kuyomba Florence ng'alangira bba Ayubu okwonoona ssente okugula enjaga gy'anywa n'atafaayo okubagulira mmere oluusi ne batuwa okusula enjala. Kino kyajje Ayubu mu mbeera n'akakkana ku Florence n'amukuba nnyo era olwalabye nga Florence agudde wansi ataawa kwe kwemulula n'abulawo nga batuuze tebannamuzingiza. Abatuuze ba Yode Ajambo ne Florence bamuddusa mu ddwaliro ly'Ekigandaalo wabula abasawo ne bakabatema nti baatuusizaayo mufu. Ssentebe w'ekyalo kino Maganda Ezira avumidde ekikolwa kino n'asaba poliisi ekole ekisoboka okuzuula nnyende yonna gye yeekukumye awe n'emeno gw'okutta abantu 2. Okusinziira kwa lipooti yafulumizibwa gye buvuddeko abakugu, disitulikiti y'e Mayuge y'emu ku ezo mu kitundu ekya Busoga ezisingamu obutabanguko mu maka n'abaana abawala abazaala nga tebanaweza myaka 18. Ku lwaki Abbas Radio Buganda ey'obujjajja, Radio Nantameggwa, Fred Kirabira, e Mayuge Busoga. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya National Unity Platform kyongedde okuteekawo obukwakulizo ku bantu abeegwanyiza kaadi ey'ekibiina kino okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti owa Kawempe North okudda mu bigere by'omugenzi Muhammad Segirinya eyava mu bulamu bw'ensi eno omwezi oguyise okugyawo embeera ey'ezivaamu omukulu Zangaala. Olwaleero abannuupu bategese okubaganya ebirowoozo mu lujjudde ng'abeegwanyiza ekifo ekya Kawempe North nga baagala baweebwe kadi ya nnuupu bagenda kulaga ensi obusobozi bwabwe nga booleka enkubaganya y'ebirowoozo bwe banaatuuka mu Paalamenti baleme kudda mu bya kifundikwa kiri nsabira talya bwami. Wabula bino bijjidde mu kiseera ng'olunaku lw'eggulo bannakibiina kya Nuupu bano baabasibye akalippo bwe baabateesezza omukono ku kiwandiiko nti singa ekibiina kimala okugaba kaadi yaakyo abo bataweereddwa kaadi nti balina kwesimbawo Kawempe ng'abeetengereze okuggyako okuwagira omuntu abaaweereddwa kaadi y'ekibiina. Wabula mateeka ga Uganda tewali tteeka lyonna likugira muntu asoose okuvuganya mu kamyufu ak'ekibiina kyonna n'ataweebwa kaadi okujja mu kaluke kamwako kayagala okuvuganyaamu nga jjanga omwetengereze. Olwaleero mu kukubaganya ebirowoozo okwabeegwanyiza kaadi eya Nuupu bonna bagyegwanyiza tebalina kugenda ku kitebe n'abawagizi baabwe bonna wabula waliwo ekkomo eriteereddwawo ly'abantu 20 buli omu olwo balyoke bakubaganye ebirowoozo ng'ensi ebeegesa amaaso. Sekamwa w'ekibiina kya Nuupu ng'era yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Besekezi Joel Ssennyonyi agambye nti okubaganya ebirowoozo kuno bakutegesa okulaba ng'abeegwanyiza ekifo kya Kawempe bamanya ebizibu ebiruma abantu be baagala okukiikirira. Buli omu twamuwadde omutima gw'abantu bajja nabo kubanga kireka nti buli omu ayingire wayinza okujjula ennyo ate dibeeti obuulyawo n'etavaayo bulungi. Yaso buli omu agenda kubeera n'ennamba y'abantu nga y'emu. Abantu abawerera ddala 11 beegwanyiza kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform nga buli omu ku bano ayagala bagimuwe abavuganya ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti owa Kawempe North adde mu bigere by'omugenzi Muhammad Segirinya eyava mu bulamu bw'ensi eno. Ebyo nga bikyali awo omukulembeze wa Uganda era nnyini ntebe w'ekibiina ky'NRM General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa ayisa abaka ba Paalamenti abava mu NRM olwaleero abasinkana abannyonnyola ebyazudde mu ngendo z'abaddeko ng'alambula enteekateeka eya Parish Development Model mu bitundu bya Uganda ebitali bimu. Omwogezi wa kabondo ka NRM mu Paalamenti era omubaka wa Paalamenti owa Kagoma Brandon Alex Kintu ategeeza laadiyo ya Kabaka Kyabasa ensajja nti basuubira nti mu nsinkano yaabwe ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nnyini ntebe w'ekibiina kyabwe bagenda kwogera ku nsonga endala nnyingi ezeekuusa ku byasalibwawo kkooti ensukkulumu naddala mu kulangirira nti kkooti y'amagye byekola ebikola mu bumenyi bw'amateeka. Lwaleero twolekera mubaka gwa President Entebbe okwongera okwogera ku nsonga ennyingi mukimanyi bulungi nti President ate chairman w'ekibiina
abadde atalaga region zonna ez'eggwanga okulondoola n'okulaba nti program za parish development model zitambudde zitya. Olunaku olwaleero tugenda kufuna omwaganya naye atuwe report naffe tumuwe wetusobola okwongeramu ensimbi twongeremu tesobola okukyusaamu tukyusemu. Eriyo n'ensonga nnyingi eziri mu mawulire okusalawo okwava mu kkooti tujja kuba tubikaganyako ebirowoozo. Alex Brandon Kintu agasseeko nti yadde nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa yali yabasuubiza okubasinkananga buli Lwakutaano olusooka mu mwezi, naye kino kibadde kigaanye okubaawo okumala emyezi 3 kati egiyise olw'emirimu emirala omukulu egibadde gimutwala. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu Uganda ekya UNEB kirabudde abakulembera amasomero ag'enjawulo ku bafere abeerimbika mu bakungu ba UNEB ne babasaba ensimbi nti okutaasa amasomero gaabwe okulangirirwa mu ago agakwatiddwa nga gakoppa ebigezo. UNEB akadde konna esuubirwa nti ejja kulangirira ebyava mu bigezo bya siniya ey'okuna, wabula nti waliwo abafere abagufudde omuze okwerimbika mu kitongole kya UNEB ne basaba amasomero ensimbi mbu bagenda kubataasa obutalangirirwa nti abayizi baabwe baakoppa. Ayogerera ekitongole ky'ebigezo ekya UNEB Jennifer Kaule Musamba ategeeza laadiyo ya Kabaka Kyabasa mujugumiza ggwanga nti bakitegeddeko nti abantu abakubira abazadde n'abakulira amasomero essimu beeyita bakungu ba kitongole ekya UNEB ng'ate eyo si enkola ya UNEB gyegoberera okugonjoola ensonga ez'amasomero agakoppa ebigezo. Sujja okutegeeza bannaffe ba heads of centers ne directors nti abantu abo beewalire ddala era bw'obanga waliwo akubidde tukusaba obeere ng'otegeeza poliisi ensonga eyo. Ffenaffe eno tutegeezezza bannaffe ba security era nga bagezaako okulaba nga bakwanaganya ensonga eno n'okugoberera abantu abo. Mu ngeri y'emu ekitongole ekya UNEB kisambazza ebibadde byogerebwa abantu nga babisaasaanya ne ku mitimbagano nti UNEB egenda kufulumya ebyava mu bigezo bya siniya ey'okuna ebyakamalizo olunaku olwaleero, egambye nti kino si kituufu, yo olw'ene afulumya ebigezo yejja okweyogerera so saabo abagyogerera. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa, ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakutuusibwako Solange Women Syrup, eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lyakakasibwa National Drug Authority. nga bali wamu ne Langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe Kyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Abooluganda lw'omuntu awambiddwa oba abuziddwawo balina eddembe okuddukira mu kkooti enkulu okuyambibwa nga munnamateeka Simon Kiggundu bw'annyonnyola. Omuntu yenna singa aba ng'abuziddwawo oba ng'awambiddwa mu mbeera etamanyiddwako mayitire oba ng'akuumiddwa mu busibe mu bukyamu, abantu be baddembe okuddukira mu kkooti enkulu ne basaba ekiragiro omuntu oyo aleetebwe nga mulamu oba nga mufu oba gye waliise order of habeas corpus okusinziira ku nnyingo eya 23 akawakatirwa ak'omwenda oba gye waliise article 23 clause 9 mu ssemateeka wa Uganda. Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga akungubagidde omugenzi kaakano David Wamala kitaawe w'omwami wa Kabaka ow'essaza Buvuma Mbuubi ow'ekitiibwa Michael Wamala Mboowa. Bino bibadde mu bubaka bwa Katikkiro obusomeddwa Minisita ow'Obwakabaka owa gavumenti ez'ebitundu nga yavunaanyizibwa ne ku ntambula z'omutanda n'abantu ba Kabaka abali ebweru ow'ekitiibwa abali ku ddembe Joseph Kawuki mu kuziika okubadde ebuyikwe Kiyindi mu ssaza lya Kabaka Kyaggwe. Twanakwalidde wamu nammwe bwe twafunye amawulire g'okufa kwa taata David Wamala kitalo ddala. Obulumi bw'oyitamu mu kiseera kino tubutegeera bulungi, tukusaasidde nnyo. Wakati mu nnyiike gye mulimu tetulema kwebaza Katonda olw'obulamu bwe yamuwa obwamusobozesa okukola emirimu gyonna gy'akoze mu nsi. Tumwebaza olw'okukugunjula obulungi n'ofuuka ow'omugaso mu Buganda ne Uganda yonna okutwalira awamu. Kakati oli mwami wa Ssaabasajja Kabaka mu ssaza ly'e Buvuma.
abantu abakulu ng'omugenzi Wamala David baba bafudde bagenda na bingi omuli ebyafaayo n'amagezi ag'enkizo mu kuzimba emijigi emijja era tujja kumusaalirwa nnyo. Oyo ye mwami wa Ssaabasajja Kabaka ow'essaza Kyaggwe Ssekiboobo Vincent Matovu Bintu Bizibu ng'agamba nti basaaliddwa nnyo omusajja abadde ayagala ennyo kabaka we n'obwakabaka bwe. Y'omubaka wa Paalamenti wa Buyikwe mu Paalamenti ya Uganda Philip Michael Bayiga Lulume Kasajja wa Mwenge Ssaalongo ayogedde ku mugenzi kaakano Wamala David ng'abadde n'ebitone ebingi era byakozesezza obulungi. Nga mumanyi mu nsonga z'obwakabaka era yagadde Ssaabasajja Kabaka obulamu bwe bwonna. Nga mumanyi mu nsonga z'ekika era yagadde ekika kye eky'empindi era ng'akwagaza okubeera ow'empindi oba okugiwasaamu. Omubaka wa Kalungu West mu Parliament Joseph Gonzaga Sewungu ayagala Parliament ya kuno enoonyereze ku nneeyisa y'akakiiko ka Parliament akakwasa empisa okuzuula nti engeri gye kaagobyemu ekiteeso kye eky'okukyusa akakiiko ka Parliament akalondoola eddembe ly'obuntu okuva mu mikono egy'ekibiina ekiri mu buyinza okudda ku ludda oluvuganya gavumenti nga ye nannyini kutwala kiteeso ekyo tebamuyisa yadde okutangaaza ku kiteeso kino. Akakiiko ka Paalamenti kano akakwasa empisa ng'era ke kavunaanyizibwa n'okukwekenneenya amateeka agalungamya entambuza y'emirimu mu Paalamenti aga Parliamentary Rules of Procedures kayanjulidde Paalamenti alipoota era mu alipoota eno kaagobye okusaba kw'omubaka Joseph Gonzaga Sewungu mwe yabadde ayagalira akakiiko ka Paalamenti akalondoola eddembe ly'obuntu NRM ekaggyibweko kabe nga kakulirwa ludda luvuganya. Joseph Gonzaga Sewungu yategeeza Parliament nti gavumenti ezze n'okolwayo nti yeesinga okulinnyirira eddembe ly'Abannayuganda nga kaakati tesobola ate kubanga yeemu yeerondoola abalirinyirira nga n'abaka abakulira akakiiko ka Parliament akalondoola eddembe ly'obuntu ate yeebalonda yeerumiririzibwa okulirinyirira. Nyini ntebe w'akakiiko akakwasa empisa Abdu Katuntu bwe yabadde ayanjulira Paalamenti alipoota yagambye nti akakiiko ka Paalamenti akalondoola eddembe ly'obuntu emirimu kagikola bulungi ddala tekeetaagisa kukyusibwa yadde kubanga kayonjo nnyo. Sewungu yeewuunyizza engeri akakiiko gye kaatuula ne keekenneenya okusaba kwe nga ye nannyini kwanjula kusaba kuno tebamuyise okutangaaza ng'enkola ya Paalamenti bw'eba ebbanga lyonna. Ate tugikikayanidde okuva mu Paalamenti ey'omwenda lwe yatandika ey'omwenda naye bwe tugenda okikayanira nga beena ali mu bagaana kati sipiika yali agambye tutuule tumanye ensonga tugimulungule kubanga akkiriza naye nti ebiriwo ebikolebwa gavumenti abalina okubeeraga mukyala wa Ngadia bw'afulumya alipooti eba epiininga gavumenti naye biteeka mu nkola ffe tulina oginoonyerezako aba opposition ffe tucekinga gavumenti okulaga ebikyamu byekoze lwaki tebampita mu kakiiko ka rules nenzija ne mbawa ensonga zange ne mbawa ne facts eziri ku nsonga bamanye lwaki akakiiko kazze eno. Paalamenti ya Uganda Sabbiiti ejjalo esuubira okukubaganya ebirowoozo kwa alipoota eno n'okusalawo ekiddako. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Rwenzori Minowota geefunire olwaleero amazzi ga Rwenzori agajjudde ebirungo by'obutonde okuva mu maka ga Rwenzori kampuni ya Coca-Cola. Dr. William Serwadda annyonnyola ku bulwadde obwa vitiligo obumanyiddwa ennyo ng'obw'abalongo. Abasirikale b'omubiri abandi badde nti obutafaali mu mubiri obulwanisa obuwuka gide mubiri ate obutafaali obugenda ne bufunako obuzibu ne bugenda ne bulumba obutafaali mu lususu obutuyamba okufuna kala yaffe ta melanocytes kati muno obutafaali bwe bulumba melanocytes ezo buzoonoona mpola mpola ekivaamu nga paati y'olususu eyo eba tekyalina butafaali buyita melanocytes so omuntu oyinza omusanga awo naye ng'olususu lwe lwagadde okwefaananyizaamu kikala y'ekibatu kino obulwadde bwebwo. Mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiiwa bannayuganda. Endooliito mu bawagizi n'abakulembeze b'ekibiina ky'NRM ekiri mu buyinza mu kitundu ky'e Kalungu zeeyongera buli olukya yadde ng'amyuka nnyini ntebe w'ekibiina kino eky'NRM mu Buganda Godfrey Kiwanda Ssuubi w'ova toyombye kisoboka yatuuza enjuyi zonna gye buvuddeko okulaba nga zikwatagana mu kukinoganya nti bulijjo empiiga n'empiiga terima kyalo. Okulumaŋŋana okw'amaanyi kuli wakati w'abawagizi ba minisita ow'ebyamazzi era omubaka omukyalo wa Kalungu Aisha Sekindi n'abawagizi b'omuwabuzi w'omukulembeze wa Uganda era yaliko minisita w'ebyokwerinda n'abaako minisita w'ebyobulimi Vincent Ferrerio bamulanga Kisempijja.
Abamu ku bakulembeze b'NRM e Kalungu balumiriza Minisita Aisha Sekindi nti akukuta n'abanene mu kibiina ekibavuganya ekya Nuupu e Kalungu era nga kino kye kyaviirako NRM okuwangulwa mu kalulu akawedde e Kalungu lwa ye kukuta ate n'abatali ba kibiina kye. Mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba tukuleetedde Minisita Aisha Sekindi ng'ayanukula ebibuuzo ebibuuziddwa Alex Nsubuga Katabalwa ku bimwogerwako nti yadde NRM naye akukuta n'aba Nuupu e Kalungu omuli n'abaka ba Paalamenti ab'omu kitundu ekyo nga banna Nuupu ng'ayagala bamu ku banene mu NRM mu Kalungu baddemu okugwa ne mu kalulu ka 2026. Honorable gye buvuddeko twalabye amyuka ssentebe wa NRM mu Buganda Godfrey Kiwanda Ssuubi abatuuza gwe ne Honorable Sempijja okwatagana naye tulaba ate okwerumaluma kugenda maaso. Meeting eyo teyali yakwataganya bakulembeze. Nze mu kumpita invitation gye nafuna bandaga nti Oweekitiibwa Kiwanda yali azze okulaga abantu progress ya government mu kisanja kino na achievements zaayo. Era kwe najjira nze najja na bya ministry yange mu Kalungu district. Naye bwe mbimala nalabiraawo nga ekintu kidduka kigenda nga bw'okyogedde. Naye nze ebintu ebyo birudde. Muludde nga mwerumaaluma. Nze seerumaaluma na muntu. Honorable. Wangisebo. Abatuuze b'emulugunya mbu wateekawo eryato erisoloza abantu ssente ku Katonga ono w'omunda. Era nti obadde mabega nnyo w'enteekateeka okumulemesa okukolebwa. Si kituufu nti ninamu omukono gw'okukiremesa okuggyako ninamu omukono gw'okukirwanirira okulabika nti oluguudo olwo lukolebwa. Ekintu kino ekyakatonga ow'ewaffe kirimu ebyobufuzi bingi okulaba nti omukulu Ssegawa Balemeezi nange tugwa tutya. Abantu abamu bakozesa obutamanya bagezaako okufuna obuntuntu obunyiizanyiiza abantu. Ekinnuma ennyo nti ababinnyonnyola be bandibadde babitegeera. Era nze ekyannema okubaanukula nga ndowooza nti bategeere nga bakulembeze banna. Era abamu abakulembeze mu Kalungu bakulumiriza nti oli mabega wa Vulugu ale ku mugga guno. Anti Vulugu omulungi bo bali mu Vulugu omubi olw'ensonga omugga ogwo we tutambulira kati guli mu kukolebwa. Lwera baamutandise Katonga baamutandise naye ekisinga okunnuma teri kintu kiruma ng'omukulembeze buli omu alina olubimbi lwe. Naye olubimbi olwo ne lukulema atolina kyolunnyonnyolako ng'olowooza kwogerera so oluguudo batandise oddukola eryato eririko gye bagaa nti lyofunamu kituufu tukkirize siri mugagga n'ate siri mwavu okutuuka okwavuwala n'obwongo naye bw'obeera omukulembeze ku levo yange kale eryato eryo nga gw'olisolooza oba wayavuwala ebintu bibiri kubanga abamu kwabo abakulembeze bannanga abakyogera boyo bandibadde balisolooza kuba newankubadde tuli bubi naye ate bo bali bubi nnyo okusinga ku ffe kati nze ekinzita butafaanana baavu bwabongo abo baavu mu bwongo. Honorable okwerumaaluma nga kungi e Kalungu. Abakwagala bakuleeta. Kizibu kye nakola nsiruwala nnyo n'ensirika. Bamu bakugerera nti owenyigidde ne mu kukibba ttaka. Nze omubbi w'ettaka ng'ate nze gwe beegayirira okubeera nga nkola ki nga mbayamba. Ekisooka kyali kyekirimanyaga nali RDC banno nandirira nze omubbi w'ettaka. Se nayimirira mu kintu kyabwe ne kyamaani Ssegawa. By the way bakituteekako abantu babiri buli wamu naye ekikwewuunyisa lwaki batulonda fe ababbi b'ettaka omuntu ayinza okulonda olugunya ate aba NRM banno be bakibateekako era tebuliyo omuntu w'opposition akinteekako nze omubbi w'ettaka siina lwe neenoonyeza miteeru gya ttaka be bajja ewange maama tuyambe oteekamu ne ssente zo tewaliiwo muntu annyambako ku bintu byakukolera abantu abo byapa. Honorable wange taata zino entalo eziri e Kalungu era mu kalulu akawedde zaaviirako abanupu okuwangula ebifo ebisinga obungi. Tezaali entalo z'e Kalungu ze zaalumba ne Wakiso ne zirumba ne Mubende ne zirumba nawa tezaali ntalo abantu babyesibako bwesibi. Nuupu kiri ku rekodi mu Buganda yawangulira waggulu. Katonda gwe yabikkako akasubi yawangula. Gwe yasalawo nti ogenda kugwiramu ekyo ekiwenda era yagwa. Kubanga era President Museveni mu Kalungu baamuwangula ne bamuwangula ekiboga ne bamuwangula wa yonna era Kalungu ye yaliyo. Sizaali ntalo lwe tuzze tuwangula ng'aba NRM nga tewabadde waabuuza lwaki bwe tuwanguddwa kati tubuuza. Tulabyeko Oweekitiibwa Haruna Kasolo ng'abikonsayiringa n'abantu bonna
toyinza kubeerawo ng'abantu bakwagala 100% buli lunaku naye gwe ekikulu kibeera nti woolabanga naawe oyina w'oyinza okwekwatirako weetereze nze kyendowooza kye kyandibaddewo ebintu bingi ebinnangiddwa nze mu Kalungu district abanga ba NRM bannanga okukolagana n'aba opposition era bagamba okukuta n'abanuupu ddala w'obanga mu mutwe gw'omuntu oyo alowooza bw'atyo nga temuliimu kikyamu ng'omwange mwe muli ekikyamu abaalonda nze be baalonda Kamaad chairman be baalonda Oweekitiibwa Katabaazi be baalonda Oweekitiibwa Sseewungu kiki kye nnyinza okukola kulwanagana nabo oba kukolagana nabo tuweereze kubanga abantu batuma buweereza anti okolagana nabo ng'oseketera ate aba NRM banno bwe bakonenya obudde bwe mbaseketera bwe buliwo obwakalu bugenda kutuuka buno obudde bwa buweereza nti okukolagana n'omuntu gwe mwawukanye endowooza tekiba musango so n'abanuupu bwe babazze okolagana nabo nkolagana nabo oba wa DP oba wa FDC oba olyanga baga nti nkolagana n'abo opposition yes sikyegana kuba be bali mu ntebe ne Katabaazi Katabaazi yali mu ntebe mbaka parliament gwe bawa akalulu kati nga bw'ateekawo embeera kuba Katabaazi ekyo kiteekawo ku basebe kale soba tonjagala kiwedde kuba kwagala bakukaka ate obutaagala muntu oli ayinza okutwala ku poliisi nti gundi tanjagala abamu ku bannamateeka basabye abalamuzi abapya abaalondeddwa pulezidenti okulaba nga bataasa n'okuteeseza ekifaananyi eky'essiga eddamuzi naddala nga twolekera okulonda kwa bonna okwa 2026. Omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa yalonze omulamuzi omukulu Dr. Flavian Zeija ng'omumyuka Ssaabalamuzi wa Uganda omujja era n'abaako n'abalamuzi abalala baalonda. Yaliko omukulembeze w'ekibiina ekitaba bannamateeka ekya Uganda Law Society Fiona Wall agambye nti musanyufu n'abo abaalondeddwa. This time, the Judiciary Commission awards ever putting the Randico, usually together to run judge appointments, even if I'm judicial officers are very much system. Now, diversity. Tusine nnyo kulaba nti ttiimu eno gye bataddemu eri diverse ate bapuliida batendeke waliwo ne judicial officers ababadde abakola obulungi ennyo nga chief registrar tusanyuse nnyo okulaba nti principal judge bamupromotinze. Ate ye munnamateeka era omulodi meya w'ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala Haji Ssaalongo Erias Lukwago asabye abalamuzi abalondeddwa bafeeyo nnyo ku kifaananyi ky'essiga eddamuzi naddala nga bawuliriza omusango egiva mu by'okulonda. Abasinga balonze Deputy Chief Justice Mukulu Zeija Flavian oyo obi wange twasoma ffenna mu kiraasi mu mateeka Vamadipa ye yali ne President waffe ku Uganda Law Society. Nyinamu obesige nti amateeka bo bagategeera naye embeera gye tulimu naddala wano oluvannyuma lwa Supreme Court decision n'ebiragiro mwami Yoweri Museveni byafulumiza teri bail ne statements ezafulumiddwa General Muhoozi ne bannaabo be bagendamu mu High Command ekitongole ekiramuzi wali kibadde kirimu akamunyeenya naye wano wetulaga abalamuzi bagenda kubanga bali ku ntoyi za mwami Yoweri Kaguta Museveni n'amateeka bano ge bamanyi bagategeera bulungi naye sirowooza nti bagenda kukola omulimu nga bagenda okugukola okusinziira ku mwami Yoweri Museveni ebiragiro ebipya byataddewo n'enkola empya gy'ayagala.